Ttiimu ya Uganda ey'abali wansi w'emyaka 20 yayitiddwa okwetaba mu mpaka z'amawanga g'obukiikaddyo bwa Africa ezigenda okuggibwako akawuwo nga mukaaga omwezi ogujja mu ggwanga lya Zambia. Wabula nga tebannatandika kutendekebwa mu butongole, bano olwaleero bakuŋŋaanidde mu kisaawe Namboole okuwaayo ebiwandiiko byabwe n'oluvannyuma ne batendekebwamu. Omutendesi Matiya Lula atubuulidde ebigendererwa bye mu mpaka zino. Tugenze kufuna experience and buli lw'owulira ekigambo development kuba kwongerako ku bitone oba kulaakulanya. So tugenze okukoppa n'okulaba competition ebeera etya, then tukomewo tutandikireko ebyo naffe tweyongereyo mu maaso. Ebyonga biri bitoze empaka za University Football League zakomekerezebwa ku lw'omukaaga luno mu kisaawe Namboole. Ttiimu ya Makerere University Business School bw'eneebettunka ne Uganda Martyrs University Nkozi. Tukubiriza abanajja ate okuba ab'empisa tuleme kutaataaganya abantu mu kkubo wamu ne mu kisaawe, kubanga omupiira gulina okulaga obugunjufu wamu ate n'essanyu. Aba Makerere University Business School baluubirira okuwangula empaka zino omulundi gwabwe ogwokubiri, ate nga Uganda Martyrs baagala kisooka. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.